President Samuel selfie. President. Eno laavu y'emmotoka muganda wange yasobye. Eno laavu y'emmotoka yasobye. Munda waayo wakambwe nnyo, motoka mpya nnyo 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 nnyo. Wabweru nkambwe. Abo bonna abantu bonna boolaba balindiridde kubeera nga batunuulira ekigenda mu maaso. Abo bonna abantu embeera eriwo bali mu kulaba mmotoka eno. Gwe abo bonna abantu boolaba baagala kutunuulira mmotoka. Gweraba emmotoka. Gweraba emmotoka. Gweraba emmotoka. Yiyo. 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 Yiyo, yiyo, yiyo. 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 Eyo yembeera. Eyo yegaali. Kamwocha yasanyaladde Lwangaali etayitamu masasi. Kamwocha acyankalanye Lwangaali etayitamu masasi. N'abasirikale bennyini nnyini bayimiridde ne bagitunuulira etayitamu basasi. Bannamawulire bonna. Omwana agambye nti neno si mmotoka abula kintu kirala. Ndaba emmotoka we bazisibye. Mmotoka y'omukulembeze emala kugenda. Basibye emmotoka. Gweraba emmotoka bazisibye. Babagambye mmwe temugoberera mmotoka ya mukulembeze. Leka naawe. Emmotoka emaze bulirayo. Jama, emmotoka ogirabye otya eyo? Bagambye efaanana eta biki ebigirimu eby'enjawulo. Emmotoka eri computerized ya model 2020. Tewali muyaye yali agiguze wano. Ate tebagisobola. Bakozeyo y'omu yokka, ya president yokka. Yenyiniyo. Tewali basobola gigula eyo. Naye gwe olowooza yasimattuse etya okubeera ng'emutuukako? Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kye bakulaga omuntu w'abantu nti ne bw'oba nga tokozesa lyani abantu bakwagala ne bakukolera ki ky'oyagala. Alright, nno munnange engaali ogirabye otya muganda wange? Ate kati ebintu lebo gye twayambuse endala nnyo. Biki ebigirimu? Nze sinza nakubuulira, sinza kugamba kyoba ki, naye ffe twatidde nadda, naye kati kasete mwatidde ki? Mwatidde ki? Ate tobimanyi ebya Uganda. Bayinza gimujjako. Ate tobimanyi muganda wange. Naye tugenda kwebereramu. Omusango olwaleero guvuddeyo. Tugutadde mu kkooti y'abantu mmwe. Kiki ekiddirira? Anti ffe tulina ekintu kimu. Tulinda mu ddoboozi lya mukulembeze okuba gwe muzindaalo gwaffe. Nkuwulira. Tetusobola kera ku makya n'owobeera gwe mu maka ge tosobola kera ku makya abaana bo ne batandika okukulagira okole kino nga gwe taata waabwe. Ffe tulinda taba kyanaatugamba. Tuli wiringi era tweteekateeka dda. Kyanaatugamba tetunazzaako. Alaali. Kuba yes omukulembeze mwannyina omukulembeze ow'ekkumi amaze okutegeeza n'agamba nti nno ye yatalaafiya. Muganda wange Opondo Geno Gasta kino emmoloka y'omukulembeze okumutuukako nga ya bulletproof ng'agirina omu kitegeeza ki eri security ya gavumenti ya kuno era kiki kye kitegeeza? It can show Dictator Museveni that we are more powerful than him. That is one. Two, even him failing to notice that we are bringing that car inside. It shows his intelligence system is poor and fake. So what we are saying today, let's stop only the issue of the car.
want our victory, and our victory is what we are going for. The car has been brought by the ship. You know the ship has been in Mombasa. It's not a worry. So you people should understand that it is time for us to demand for our victory. We are going to demand for the victory. Thank you so much. I don't have a lot to say today. I'm just very happy that we are moving forward. Yes, Honorable Kyagulanyi okujjayo omusango mu court. It was the best thing he did ever. And it's the first in the history within Africa to withdraw the case. It's the first and the worst and one in the kind to withdraw. Nobody else has ever. Kitegeeza kino kyakoze nakyo kigenze ddala mu record. Yes, just withdrawing again. That one is in the record. Not withdrawing that is agreeing with the President Museveni or agreeing with the dictator Museveni, but withdrawing by going in a better profile court because we are coming to the court of the people. Court of the people is the street here. We are the street people. It's going to ask us and we are going to reply what we want. Direct to us, not few judges. 9 judges deciding for 45 million people. No. It's now going to be 45 million people judging for themselves. That's what we are going to do. Ekyo kitegeeze kkooti y'abantu. Yes. Si bantu mwenda kubeera nga basalirawo emiliyoni 45 wabula eno kkooti yagendeddwamu emiliyoni 45 zeesalirewo. Yes. Alright, oyo nabadde General Pondo Gasta yakunnyonnyola kkooti y'abantu kiki kyetegeeza. Kkooti y'abantu si bantu mwenda bali bajjaaji kusalirawo bantu miliyoni 45 ez'abannayuganda, wabula kitegeeza miliyoni 45 okwesalirawo zo nga zo kyezaabadde kyagala. Yes, wano nno tuli wabweru wa National Unity Platform era nga kino kyekitebe ekikulu nga era Uganda Police yali yakisalako dda n'ekiwamba, wabula oluvannyuma lw'okutegeera nti obujulizi bwa Kyagulanyi bugaaniddwa baasalawo ekifo kino bakyamuke, naye nga wali tosobola kusala munnange ekifo kino bwe kiti bwe kifaanana. Buli wabeerawo embeera nga luli lwe yali atwala ekiwandiiko ku UN, amakubo gano bagasiba era ne bagaggala. Yes, emmotoka zino zirabe zonna Z8 naye eri yanjawulo nnyo. Yes, emmoloka eri yanjawulo V8 yanjawulo nnyo. Abantu bakyakwatiridde ku makubo lwa mmotoka ya mukulembeze eyayiseewo, buli omu avuddeyo asobole okubeera nga agyerabirako. Muganda wange nno gwe atulaba, tuli ku street z'e Kamwokya essaawa zino era nga ne poliisi weeri nnyo wali nabo balabye ku mmotoka ya Kyagulanyi eyo eyogerwako etali ya bulijjo era agivuga omu mu Africa kumpi kyenkana. Emmoloka ezo ntono nnyo era nga zikolerwa ku order era nga bagituusa wano ne baagala emmoloka eyo bagyeguze naye nga tekisoboka. Yes, bayagala okugigula naye kati nno muganda wange kati nno ogenda kuwulira abo abagiwadde ennamba tebakyasobola kugizaayo era kyonna kye bakola babeera beerabisa. Omanyi tebakyatya kuswala, baswaza buswaza n'okuswaza bakuvaako. Yes, tetulinze kulaba kiki kye bagenda kuzzaako. Ezo ze Z8 Land Cruiser naye ezitali za bulletproof proof bwe zityo bwe zifaanana ng'eyo gy'olaba eyambuka, naye eno yo ya bulletproof proof. Endabirwamu yayo nzito, oluggi luzito, munda mpya. Mwaka 2020 emmoloka eyo V8 Land Cruiser ng'era zivugibwa bakulembeze era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert abadde omu yokka. So kale kambaagaliza okubeera obulungi. Yes, kambaagaliza okubeera obulungi. Ate amawulire g'emmotoka bwe gatyo bwe gabadde olwaleero. Amawulire g'emmotoka bwe gatyo bwe gabadde olwaleero. Abantu emmoloka ebawadde essanyu lingi nnyo. Alright, mubeere bulungi, muheraba. Nsigadde ndi Semayisima, wekumire ku Patricia Sewungu page. Tujja kubanga tukuweereza buli ekigenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda. Tugenda mu faya, tugenda mu kkooti y'abantu. Ekyo kyenyinza obagamba nti si bino byabalamuzi mwenda kubeera nga basalirawo emiliyoni 45 wabula emiliyoni 45 zigenda kusala omusango buli omu kusinziira bwe yabba akalulu ke. Muganda wange Julius, emmotoka ya president ekyokujja omusango mu kkooti tutegeezeddwa, tusokere ku kyakujja musango mu kkooti. Abalamuzi mwenda babadde bagenda kusalirawo emiliyoni z'Abannayuganda 45. Kati Honorable Kyagulanyi withdrawing omusango ategeeza nti emiliyoni 45 ez'Abannayuganda zigenda kubeera nga zisala omusango gwazo bo nga be bajjaaji, si mwenda gwe gugenda osalirawo Bannayuganda. Ekisookera ddala fenga abana National Unity Platform mu kaseera kano
kubadde kulabisa twagenda mu kakiiko k'ebyokulonda ne tugenze mu kooti nga twagala kubalabisa tubalage nti ffe nga ffe tulina bakama baffe be bannayuganda. Mu kino kiri ekintu kimu muganda wange, obuwanguzi bwa Honorable Robert Kyagulanyi president elect ow'eggwanga Uganda bwabbibwa ne bubbibwa gavumenti ya Mwami Museveni. Bwe bwabbibwa gavumenti ya Mwami Museveni, Mwami Museveni olw'okuba nti yafuna ab'emiko n'emikwano n'abateeka mu sigeddamuzi ne tutattya ne tugamba katugendeyo. Mu kaseera kano Mwami Owinyi Ddolo yavuddeyo n'ataswala mu myaka gye n'ataswala olw'ensimbi agezeeko okulaba nti Mwami Museveni eyafuuka ekizibu eri bannayuganda, eyafuuka ekyesitaza eri bannayuganda, ekibi eky'abannayuganda, ekisse bannayuganda, ekibbe bannayuganda nti akwatagana nakyo. Essaawa eno ffe nga bannayuganda tubadde twagala ekigambo kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaba atugamba, era ekyo kyekyo ekigenda okuddako, kubanga mu kooti ffe tetwagalayo. Tukimanyi nti abo be bawerekera Mwami Museveni be babeera ne Mwami Museveni. Ffe nga bannayuganda tugenda kukyemalira nga bwe twagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga bannayuganda bwe bamulonda, nga bannayuganda bwe bayokebwa eigundi, basse bannayuganda, basibye bannayuganda. Njagala okubategeeza bannayuganda mwe mwenna gye muli ekintu kimu, abantu bano mubakyawe, babi bassa abaana baffe, babbye ebintu byaffe, batufudde emmombose mu nsi yaffe. Bw'otegeera nti edduuka lino ly'Owinyi Ddolo, nti mutabani w'Owinyi Ddolo yalitunda, togulaawo. Era bw'otegeera nti Owinyi Ddolo mwana we asomera wano, amasomero ago mugakyawe. Lwaki twogera ebintu bino? Abantu bano batukyawa, tebatwagala era beetegefu okutumalawo. Lino eggwanga lyaffe Uganda, Mwami Museveni ne gavumenti ye bwe baba balosa bagenda kututta, tetusobola kuggwawo. Era bannayuganda basaba ekigambo kimu, mwebale nnyo. Neebaza abagulidde His Excellency emmotoka, kyemwakoze kikulu nnyo, kubanga tumwetaaga nga mulamu, kubanga ye mununusi w'eggwanga Uganda, era yoyo Katonda gwe yasindika n'amuteekako omukono ogwa jjo okulaba ng'ajjawo kagwa ensonyi. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni aswadde essaawa eno ali ne mutabani we His Excellency Bobi Wine na muzzukulu gwali mukubba, kyekiringa taata okukubba ekifu ky'ennyama mu ssowaani y'omutabani we. N'Omwami Museveni tukugamba ekigambo kimu, nammwe abatiisatiisa abaana baffe nti mubawamba, bino mubikola naffe tujja kubibakola. Mussa abaana b'abantu, mudde omwo mwe baenanga ne mudda ku TV ne mwogera ebigambo eby'ekisiru mu nsi yaffe Uganda. Twabayamba muli bapakasi, Mwami Museveni muli bapakasi mu ggwanga lyaffe. Ninga gye mwava ne mujja wano ne mutukutubalako. Lino eggwanga lyaffe muleme kumanyira bannayuganda oli avaayo okwogera ku nsonga z'eggwanga nti oyo kaakati Abaganda. Nnyasebo nammwe mulina ewammwe, mbuliraayo omuganda asobola okugenda n'esimba ewammwe. Muli mu kumanyira bannayuganda, oli naavaayo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ne mumuteekako emmundu. Muswadde nnyo abaana ne mubasiba abatalina musango ne mubateeka mu makomera. Baedi mutwe mwe amasasaana, muntegeera yammwe n'okumanya kwammwe okujjako nga mutegeera kawungeezi omuntu asobola okukozesa amasasaana okujjako gavumenti. N'omusango babakwata ennaku z'omwezi 3, omusango baagubateekako ng'ennaku z'omwezi 3. Abo be bayita ababuyabuya mu ntegeera yaabwe bakola ekintu ne bategeera nkeera. Omuntu bwe bamukwata ennaku z'omwezi 3 kati n'ogamba amusanze n'amasasi ng'ennaku z'omwezi 3, kikulaga ki? Nti Museveni abamuwa amagezi bagwako mu kinnya ekimu obwongo ne babwerabirayo. Eggwanga lyaffe balifudde ekisirikwa. Njagala okutegeeza Mwami Museveni ne gavumenti ye, mujja kutta abaana, mujja kubasiba, mujja kukola buli kimu, ne tuli beetegefu okulaba ng'ensi yaffe Katonda gye yatuwanga ekirabo nga tuginunula. Njagala okutegeeza munnayuganda wenna gy'oli, toggwamu maanyi. Lino eggwanga olina okuteekamu amaanyi, buli omu ky'olina okukola kikole. His Excellency Bobi Wine atugambye nti kitandika butandisi, tetugenda kuzikiza. Era mu mbeera eno muganda wange njagala okwebaza, bino ebintu bye tulimu bya ddala. Abali eyo nga mulowooza nti oba tuli mu kunoonya bufo, nedda. Twagala ggwanga lyaffe kuliisa ku luguudo, liri mu masaŋŋanzira. Abasajja bano okumanya babi, abakyala b'eggwanga badda ku mativi ne bakaaba amaziga. Enanga n'avaayo n'agamba nti
omwana Segawa oyo mwana Segawa kakati oyo mwana bye bali mu byakatemba omukono gwe gwabadde gwa muntu omwe weyembale. Can you imagine? No sebo njagala okutegeeza mukulu enanga lino eggwanga Uganda muleme disanyirako muleme kumanyira banna Uganda abaana b'abantu mubatadde makomera bavundire tebalina misango abavubuka okuwagira Bobi Wine musango banna Uganda okuva ne bagamba bagala kino musango nemwe ne mwefuula abasajja bakuba abaana emiggo twabayama ne tubawa obubudamu ne muva mu nsi emu ne mujano mu Uganda lino eggwanga lyaffe kati eryaffe mbanga mulyonoona ne mulifuula ekyesitaza mu nsi yaffe twagala obategeeza tuli bamalirivu okutereza ensi yaffe Uganda baganda baffe abali mu diaspora mukole omulimu gumu ogwo ekisooka tuwekwase Katonda kubanga mu kino twetaaga Katonda atuyambe ekizibu kya Uganda mwami Museveni kiveewo mwami Owiny Dollo babakozesa muzadde abaana bamwe bali mu myaka gyaffe mwetadde ku musajja oyo omuseeyi omukadde atalina future atalina bigendererwa bya ggwanga afuuse ekyesitaza babo bamyeza kundi ogenda mu nsi ez'enjawulo babaganye sanctions zijja waliwo n'ebingi ebigenda okujja kubanga mmwe mwefudde okulaba nga mweteeka n'abo abatulukanya Bannayuganda mwe mwena gye muli temuggwamu maanyi eggwanga Uganda tugenda kulikyusa tugenda kulitereza kubanga Katonda ali naffe Katonda atuyambye tubadde n'abakulembeze ab'obulimba ng'ayogera ekigambo kirala naye twafuna omwana ayagala ensi ye Uganda ng'emuli ku mutima Robert Kyagulanyi Ssentamu era oyo yalina okufuga Uganda bino byonna waliwo beekuli aboogera Muhoozi Project Muhoozi asobola okufuga ensi Uganda eggwanga eryaffe Uganda Muhoozi ebyo byonna bya busiru bya bwewusa twagala omwana owaffe Omunna-Uganda tukooye abagwira okutufuga mu nsi yaffe bino mbyogera nga mbitegeeza era n'ebyo muwooza nti byamawanga byakikasasiro basooke bakkirize nti balina gye baava baagala bamala okwonoona ensi yaffe balyoke bo baddeyo kubanga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye pulezidenti ow'eggwanga Uganda Bannayuganda gwe balonda era Bannayuganda beetegefu okumulaba ng'ayingira mu State House Entebbe tugenda mutuusaayo kubanga kye twagala lwa Katonda n'ensi ekyo abantu baffe b'otwalira